Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Alex Weiswa Mufumbiro ayina ebigambo byayogedde abadde ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule ne wabaawo ebigambo byayogera. Jukira badde nakamalu kuwa amawulire ago nti poliisi esazeeko ekitebe ekya National Unity Platform naye ate nge Makerere Kavule waliyo press conference egenda okubanga egenda maaso oba egenda maaso wetwogerera. Alex Weiswa Mufumbiro ono y'omu ku bannakibiina ekya National Unity Platform abatera okuggulawo enteekateeka zino era nga ye mwogezi w'ekibiina oba amyuka Joel Ssenyonyi omwogezi ow'okuntiko ow'ekibiina ekya NUP kati ono nga ye deputy spokesperson. Ayina message gy'ayisizaawo gye njagala okukuwa yaddakiika ntono nnyo si kawanvu nnyo njagala okawulirize tubeere nga tweyongerayo. Ebigambo bingi nnyo byayogedde kubanga press conference eyo egenda maaso network etulemesezza abantu abasinga okukola buli mwa abadde mwetegefu okukola naye namba esinga era ogenda kulaba nga live ntono nnyo olw'ensonga ya network ezitali zimu ez'okuba nti zeekutte report yafulumye tikirimu East Africa yonna network ziri wansi ziri down embeera tennaba kubanga etegerekeka naye njagala kubanga nkuwa wakiri ebigambo bya Alex Weiswa Mufumbiro byayogedde ku nsonga ez'enjawulo. Gwali ku mukutu guno nga tonaba kubanga osubscribinga nyongera okukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna kansooke nkuwa ebigambo bya Alex Weiswa Mufumbiro zijje tweyongereyo. Will fall. Be it religious, be it political, be it culture. And I gave very radical examples, foreign examples of the French Revolution. Today, if you go to France, you will only find historical marks of the Louis XVI French Empire. He is no longer there. That is not what we want in our place. We want to have our cultures. We want them to be empowered when they are not living on peanuts. We want them to be the value that we grew up understanding that they are, not like the value Dictator Museveni has put them in today. So it was an attack aimed at the party, using me as the front runner, and I felt, Mr. President, I should use this platform to give clarity that I am a person so much attached to culture, despite the fact that certain truths we must stand firm to, especially if we want continuity in our societies. Mr. President, mbadde ngezaako mu Lunyanyimbe ogamba nti omanyi wansomesezza n'ekibiina eri mu US Institute of Diplomacy and Human Rights e Connecticut, Washington, era kakati kano kenyambadde Mr. President kati neebuuzibwako ku bya diplomacy. Era nali nsomesebwa omusomesa wange Isabel atusomesezza nno bantu nga mutwalo feka mu nsi ate ngeno mukwataganye n'ogwandita Mungu nga bye bansomesa eri byobadde okola byennyini neŋŋamba nti Uganda nga yeesiimye tebantegedde bandibadde nga lubazikubye nti obalera li sanctions ezitandise n'okubatagaza ku document kinabo bennyini ze bali mu kuwandiika ekiro bawandiika endala ku misana ne bawandiika endala. So lwe luzungu lwe mbadde ngezaako okwogera kansuubire nalwo Mr. President nalwo lukutte bulungi. Naye mu Luganda mbadde ngezaako okugamba nti wabaddewo abantu abagezaako Mr. President okutambuza obulimba nti bwe nali ku programu y'amaanyi g'abantu eya Paal FM gye tukola buli Lwakubiri tinagamba nti ffe aba National Unity Platform otukwatira entebe ebimu ku by'olina ku mwanjo kwe kujjawo obwakabaka obwakyabazinga nengamba naye abantu bano bamanyi nti katwikira abakitange bw'anaawulira ebintu bino nti omutabani ate yayagala okutabukuntu. Ebigambo ebyo si bituufu, ebigambo ebyo si byange. Programu eyo mwena mugiwuliriza tereflectinga muntu ng'ataakuzibwa mu buwangwa. Nze waffe Busoga nenyigira butereevu zinga buno bwe twenyumirizaamu bubeerawo. Era nakati nkyali omu ku abo abalowooza nti tusobola okubuganyulwamu singa nakyemalira abuwa eddembe okukola bye buyina okukola nga tabunyigiriza, tabunafuyiza, tabuswaziza ye nga bwandyayagadde kubanga ffenna tuba n'ensibuko ki n'ensibuko zaffe. Ate oli ne waba yagadde kukireeta wano mu Buganda nakiyigira ku pulezidenti wa maama wange ye Nantumbo Emmole era tekitugatte nnyo. Yenzo Omuganda wawu mama mukikubire mu ngalo
kakati abantu abalowooza nti National Unity Platform tulwanisa abakulembeze abwakabaka banaye muli bakyamu ffe tusinga okubwagala. In fact nze Mr. President oyo ebimu ku bintu byalina ku mubiri gwe kuliko emblemu ya Buganda ate ye mubanda waki era nze ekyanemesa okubeera omubanda wa Kyabazinga kuba nali sister ng'erinnya ttono nnyo kati nga nja kukoma ku kyalo naye nange nandibadde nakopa naye kati oba bwetuuse osobola okulimbatiza ekyo nakirowoozaako ne Kyabazinga mwennyini. So ffe tukkiririza nnyo mu nnono naye ate tuzirwanirira obutawambibwa dictator Museveni kubanga naye asusse okwekikitaza naki ate naye tazaagala. Mwena mujjukira Lijonotiya abakungu bateesa ku Lijonotiya maama wange ono abijjukira era mu mateeka mu constitution mweri ne Lijonotiya abantu Abaganda Abasoga basituka ne bagamba nti ekiteeka kya Museveni ife Kyabazinga naneeronderanga katwikiro mwene era nakati bwe tukola ki bwe tukola. So abantu tusobola okuvaayo n'eddoboozi mu bulungi nga wabaddewo just a slight mistake or mishap naye nze ng'omuntu Mr. President okimanyi bulungi nnyo how I believe in my Obwa Kyabazinga despite the challenges ate ffe abalina okwogera ku challenges ezo teri mulala kubanga tisiyinza kubanga ndaba Uganda egenda maaso ate ng'ewaffe tusigadde mabega n'ensirika nammwe mujja kunkyawa ebimu bijja kaawa leero n'ebiriwooma mu dda temulaba nogamba nti lwaki teyeetonda lwaki teyalekulira netubanga kati ffe tumulimu naye kati abamulimu mubawulira simanyi CID simanyi DPP simanyi NRM kokasi ffe kokasi ya wano yamaanyi g'abantu era gaali nagamugamba gwezaayo buze kitereke kyoli omumbi musaba okome wano twasempe kife tukufiireko ye nagamba nti kati atambule n'oli akola ki yerusa nenzijukira kiri nti abantu abo lwakwerusa siba ki nze gwolaga enzikiriza nze nkola ki nze nkulumirira okukola ki nsuubira obubaka obwo mwenna mu bufune nga bwe mbwogedde. Sigenda kwogera byabufuzi olwaleero. Alex Wise. Yes, bibadde bigambo bya Alex Wise Mufumbiro ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule nga bwe nkugambye nti waliyo press conference egenda okubanga egenda maaso naye network zaffe zonna ziri down ndoza kuva ggulo ababadde bagoberera ebintu bino ndoza nkakasa naawe woli network tekuyisa bulungi naye tugenda gezaako kyonna ekisoboka tulabe nga waakiri tukuwa ekyo kyatuteekeddwa okubanga tukuwa. Alex Wise Mufumbiro bw'atyo emessage gyayisizaawo gyenkakasa kyogiwadde ogifunye bulungi nnyo. Network bw'enaaba teteredde tugenda bikuwa mu ngeri eno. Network bw'enaaba eteredde tugenda kola live zaffe nga bulijjo tubeere nga tukutuusaako ensonga zonna ezigenda mu maaso wabula singa binaagaana ottereera tugenda sigala tutetenkanyiza mu mbeera eno tumekinge sure nti waakiri tukutuusaako ebigenda mu maaso noba nga tosigalira noba nga obeera omu ku abo abanaasookanga okumanya naddala ng'omaze okusubscribinga. Gwatanaba okuba nga osubscribinga nkujjukiza nkukuutira nkusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko wano ku Red Zone TV ojja kubeera omu ku abo abanasooka okumanya singa Red Zone TV enaaba etadde ensonga yonna ate nengezaako okutegeeza nti waliwo emikutu egimu at least nga bo basobodde okukwasaganya ekya netiwaaka. Genda olabe ku Map Media TV oyo ajja kikwasaganyiza bulungi nnyo netiwaaka eyinza okuba eteredde naye nga ffe tugezaako kyonna ekisoboka tubeere nga tubikutuusaako. Weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo tukyebaza okubeera ng'okyatambula naffe kanzije mbeere nga mbawaate ebirala.